Ku bazannyi 19 abalina okweyokera eggwanga lya Hungary okukiikirira Uganda mpaka za taekwondo ez'ensi yonna bana bokka be basobola okutwalibwa. Ng'ojjako obuzibu bw'ensimbi obwabalemesa okutwala ennamba eyeetaagisa ebizibu kyandya nga babalondola paka Hungary nga n'abaagenda tebapimibwa ne kibaviirako obutazannya nga Robert Ajambo akulira ekibiina ekifuga omuzannyo guno mu ggwanga bw'annyonnyola. Tetwasobola kufuna siponsa mu bwangu kuba twali sapoosi okutwala abantu 19 naye ne tubeera nti twafunako abantu nga bannabokka be baali sapoosi okugenda naye ate still kasente twakafuna ng'obudde bugenze kati visa twagenda ozifuna nga time y'okuweyinga in emaze okuyita nga tetwaweyinga in so tebatukkiriza kukola kikuzannya. Bano babula bakukulumira gavumenti obutabako kye bayambayadde ne baba bamubwetaavu kyokka nga bo baba batunda ggwanga lyabwe so si bo ng'abantu. Gavumenti ebeerina okuvaayo nebeera nti eyambako nga ba sportsmen. Mu Uganda tulina talent naye tukyalina obuzibu obwo nti gavumenti yeetaaga okuteekamu omukono gw'amaanyi okulaba nti abantu babeera nga tubeera nga tugenda nga tulipresentinga eggwanga lyaffe kuba nti bwe tugenda eyo tulifutinga linnya lya Uganda lye tuteeka waggulu si gamba nti oba tugenda eyo okweraga naye tugezaako okulaga nti ensi yaffe tugyagala ne tugenda ne tugikolerera. Ttiimu ya Uganda eya taekwondo yasembawo okukola obulungi wano gye ly'abalamu mu mpaka za Afrika yonna ezayindira mu Addis Ababa Ethiopia bwe yawangula emidaali gya zaabu 3 n'egya ffeeza 2. Abaddukanya omuzannyo guno beeraliikirivu nti singa terabawo kikolebwa mu bwangu omuzannyo guno gwolekedde okusaanawo. Olivia Nakate, Dao BSTV, Amasunsule.